Hello? Sebo. Hello? Nze bambita mukunja wano ku BTFM mu Ndobeso mu program Sisimuka nakachwa nga fetu kutwala mu Sisimuka. Ngolu wansinye mukama wange sikuulira. Wantu wangamye nkukubire konze mukunja. Mukunja nkutegedde Sebo gyebale ko Sebo. Kale nawe gyebale. Kati mukunja nina ekiwala kinali njagala girlfriend kyange. Nga bakiyitaani? Nga bakiyita Goleti. Kati omuwala yabba ebintu by'omu nnyumba. Kati omuwala wabibba nengenda ku poliisi nemukwata ebintu n'abikomyawo naye bokisa zange teyazizza. Nzinoonya siziraba kanange ndi mbweraliikirivu. Bokisa ndaweya? Njagala omunkubirireko. Bokisa ndaweya? Kuba yazitwala nange sala amagezi amalala. Bannange ng'olabye. Tonsekeera mugane naku ya kisajja. Kakati gwe oyagala kumanya ki? Nja kumanya oba yazitwala omanyi mukunja abakazi abo si bangu. Ayinza okulekamu akasale ekkubo ng'otambula oyogera wekka. Kati nja kumanya oba yazitwala nze ate musookeyo. Kale beerako ku simu tovaako nayogerako naye. Saagala. Kale beerako. Hello. Hello. Goleti. Hello. Goleti gyebale? Kale Sebo naye gyebaleko. Sizo otya nno nnyabo? Mulonzi Sebo wasizo otya? Nze muganda wa Mukasa. Mukasa? Nnyabo. Obadde ogamba ku Sebo? Obadde okyebaseemu? Ye munnange. Mbadde nakye njagala bye twogere. Kiki? Kiki ekyo? Byaffe bya babiri. Byani naani? Nze naawe nze njagala twogeremu. Nina nsonga ki naawe? Teri kunze nze kennyini. Eri kwani ate? Muganda wange Mukasa. Yabadde. Yabadde. Nti mwerinako ensonga. Kani naani? Gwe ne Mukasa. Nsonga tyagambye mbwala obuzibu. Anti kati nga bwe wagira ebintu n'omala n'obikomyawo. So? Anti bwe mulimu ebintu bye byatalaba. Oba kikyatalaba? Anti kakati gwe bino bintu bane si byakuseka tekisesa. Anti kakati ye agenda okulaba ebintu byonna ebisinga bikomyewo naye nga andaweya ze taziraba. Lwataziraba ate kati. Kati walibadde ebintu byenno bimuddiza kubanga ye abinoonya tabiraba. Kati ye ate okwogera naawe nangamba nze njogere naawe. Wabulamu mumpita musiru. Oba munda akamba tuwe mtu munda bango oba kapa munda bango omuntu atategeera. Ate kiki? Kati gwe byotomanyi ononooza byaki lwaki ye tamala nsonga ze? Ate bannange kakati kyova olaba nkukubidde tubeereko kye twogera. Sente munda okusiika mufita musiru nnyo. Temumbaliramu ddala magezi. Ate kakati omuntu we muba mwayawukana naye ate kakati tobba bintu. Kati anda we yagenziba kuzitwalawo. Mba zitwalawa? Simanya ati kakati. Yena baziwa musajja gwengenda funa. Kati ate olozaabulirawa? Yennyini era yamanyi. Kati kankubuuze. Nkuwulira.
musajja wattu kakati gwolowooza nze sirina bye siraba ate biki ati tolaba azze ebyange muwe ebibye azze ebibyo muwe ebibye ate gwe kiki tolaba nange nina ebyange bye siraba naye ayina ebyo byatalaba ati kakati olwo bulaba nkukubidde biki ebibye byabula nange mpe paadi yange yatwala paadi yange alowooza saamanya paadi kati gwe tolaba tobitegeera obyetaddemu nange yatwala paadi yange ate gwe omusajja paadi azaagazaaki kineebuuza gwolowooza lwaki yagitwala gw'oli muntu mukulu naawe ekitunulemu olowooza lwaki yatwala paadi yange atali mukazi nti oba yagitwala giwa mukazi we wagenda kufuna oba gwe yafuna kakati golo kiki kati nze bintu byammwe binnemye kyobo awo omulekera n'ayingira mu nsonga ze n'azimaliriza okitegeera empale zange nange siziraba ezimu paadi yiyo yagitwala tagenda gikozesa gooza yatwala yaki naye kansigaze bye nnina we kindogera nange nga nkiroga wangi owulidde nkugambye nange kansigaze bye nnina asigaze bye yatwala ebyange we kindogera nange nga nkiroga bannange okay ndebe sobwebyo bwetambudde paadi zifuuse paadi empale zibise twategedde paadi kati gwe tolaba tobitegeera obyetaddemu nange yatwala paadi yange ate gwe omusajja paadi azaagazaaki kineebuuza gwolowooza lwaki yagitwala gw'oli muntu mukulu naawe ekitunulemu olowooza lwaki yatwala paadi yange atali mukazi nti oba yagitwala giwa mukazi we wagenda kufuna oba gwe yafuna kakati golo kiki kati nze bintu byammwe binnemye kyobo awo omulekera n'ayingira mu nsonga ze n'azimaliriza okitegeera empale zange nange siziraba ezimu paadi yiyo yagitwala tagenda gikozesa gooza yatwala yaki naye kansigaze bye nnina we kindogera nange nga nkiroga wangi owulidde nkugambye nange kansigaze bye nnina asigaze bye yatwala ebyange we kindogera nange nga nkiroga bannange okay ndebe sobwebyo bwetambudde paadi zifuuse paadi empale zibise twategedde mu nyumba ebitasula mu nyumba birala abantu basula mu nyumba era nange mu nyumba nyine naawe olina okusula mu nyumba wamanyabo kireva gyasulawo badde eri mu studio sawa mwenda you don't know what they are doing bambi ng'ali nkuyiya ngoma nyabo kituufu gwe mukyala kireva gye nze mukyala wa kireva gye obufumbo bumazeemu bbanga ki mufumbidde emyaka 20 years naye ofumbye kakati mukulu kireva gye ki ekikusuza mu studio ate kalwaki yewe mwasula mu studio lwakitangubire oyagala akugoberere omuli mu studio okuba engoma bw'osabula otyo Johnny leta kamera tusobola okuba nga tulikwata direct tomanya tuyinza okubiteeka ku TikTok sagala camera I don't want camera but I want this boy out of my home naawe nyabo weefuge kati why are you sending the boy awe Johnny beerawo you go kati nyabo mbadde nsaba kireva gye omubuuze akabuuzo kamu bubiri ng'abaagalana tulabe ayinza okuba alina ensonga ze why do you love men than me your wife yes kireva gye answer the question kubanga nyo enjaga ndi mubi sigwande okwana mukazi ndowooza bannange mumutukuvu mumunoonyerezeeko kati kireva gye kankubuuze kino ekibuuzo kuba kati nange obudde ndaabundiridde empinga omukazi mumaze emyaka 2 mu bufumbo nga mwagalana tewalayirako okumwagala paka okufanga kwe kuli baawukanye nze saasaba mukama bino bagamba